إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغان بيبتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل الله منا صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم. Baduba Allah tabarak wa ta'ala tuzenate no musomo gwaffe ogw'okunnyonnyola ebitabo byaffe ebya aqida. Tusaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo biidhnillahi tabarak wa ta'ala. Ebitabo byenjogerako bye bitabo ebyawandiikibwa muganda waffe shekhe waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu Allahu ta'ala, Allah mutukumire. Kimanyiddwa bulungi nnyo oba kinajjukirwa biidhnillahi tabarak wa ta'ala nti twabadde tutambula n'ekitabo kyaffe ekiyitibwa ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri. Okiwulidde ekitabo ekyo alhamdulillah Allah yatusobozesezza ne tukimalako oba ne tukimaliriza biidhnillahi tabarak wa ta'ala. Tusaba Allah akkirize. Twagala biidhnillahi tabarak wa ta'ala tukwatagane ate mu ngeri y'emu n'ekitabo ekirala ekiyitibwa ddala ddala oli musiraamu. Naam, ekyo nno nga kibuuzo ekikubuuzibwa. Ekitabo kino kikubuuza muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ddala ddala oli musiraamu, era nga kyawandiikibwa mukadde waffe muganda waffe shekhe waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu Allahu ta'ala, Allah mutukumire wa barakallahu fikum. Ekifaananyi kyakyo nga bwe kirabika weekiri awo kyetegereze bulungi kitunuulire bulungi okyetegereze biidhnillahi tabarak wa ta'ala. Kiriko kale myufu yesinga okulabika, kuliko neya bbulu, kuliko n'omuzikiti barakallahu fikum, era nga bw'okiraba biidhnillahi tabarak wa ta'ala. Twagala okutwala omukisa guno okutegeeza abaddu ba Allah azza wa jalla nti ekitabo kino weekiri biidhnillahi tabarak wa ta'ala, oluvannyuma lw'okubeera nti kimaze akabanga nga mu katale tekiriimu. Abaddu ba Allah azza wa jalla bakinoonya tebakifuna, kati alhamdulillah Allah yasaasira kyakomawo biidhnillahi tabarak wa ta'ala, era weekiri mu bungi bw'oyagala. Enkola yaffe emanyiddwa ey'okubeera nti abaddu ba Allah azza wa jalla abaagala obulungi bagulayo ebitabo bye baguzeeyo biidhnillahi tabarak wa ta'ala, ne tubisaasaanyiza oba ne tubisaasaanya mu baddu ba Allah tabarak wa ta'ala. Abo wali mu ngaabo bo ne basoma ne bategeera ne baganyirwa bo nga bo, ate oluvannyuma ne babeera nga bagasa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kale enkola eyo ekyaliwo, era tubaaniriza tubakubiriza biidhnillahi tabarak wa ta'ala ku 15 zokka osobola okubeera nti otugulirayo by'otugulirayo. So nga ate bw'ojja mu inbox yange oba bw'onkubira akasimu ku nsonga eyo ne tubaako engeri gye tuwogeramu n'obaako engeri gy'ondagamu biidhnillahi tabarak wa ta'ala,
oboolyawo tuyinza okubaako ate engeri endala gye tuyinza okukkiriziganyaamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fiikum. Mu ngeri y'emu tukubiriza abaddu ba Allah azza wa jalla bettanira emisomo gino okubeera nti nkola mugimanyi ey'okubakubiriza okubeera nti ebitabo ebyo bye tubeera tusoma gwe wennyini ofuma nga bw'osobola n'osooka ofunako kopi biidhinillahi tabaraka wa taala. N'ofunako kopi oba n'abantu bonna obafunirako kopiizi ez'enjawulo ne babeera nga babeera nabyo ne basobola okufolowinga emisomo gino bulungi nga bawuliriza ate nga bwe n'obuwandiike bwe babulina. Lwaki? Olw'ensonga nti makutiba qarra, ekiwandiikiddwa munnange kitebenkera, wama hufidha farra, ate ekikwatibwa ogenda okugira bwoti mwana wattu nga kyadduka dda mu bwongo ng'okinoonya tokirabako. Wa barakallahu fiikum. N'olwekyo okubeera nti amaloboozi gano ogafuna ate n'ogattako n'okubeera nti obuwandiike obulina obwo bulungi bungi nnyo bw'obeera otuuseeko mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah azza wa jalla atugondeze okuyiga eddiini ye n'okugitegeera n'okugikolerako ate n'okugituusa eri abalala. Wa barakallahu fiikum. Naam, kakati erinnya ly'ekitabo barakallahu fiikum kye kisookera ddala. Ekitabo kigamba nti ddala ddala oli musiraamu, ogwo gwe mutwe gwakyo, era nga kibuuzo ekikubuuzibwa gwe wenna agamba nti oli musiraamu, gwe wenna agamba nti oli musiraamu, gwe wenna ayagala okubeera omusiraamu. Kino ekibuuzo kyolekezebwa gy'oli. Ddala ddala oli musiraamu? Eryo ly'erinnya ly'omutwe gw'ekitabo kyaffe biidhinillahi tabaraka wa taala, era ly'erinnya ly'omusomo gwaffe gwe tugenda okubeera nti tutambulirako ensangi zino paka Allah tabaraka wa taala ate lwanaatusobozesa biidhinillahi tabaraka wa taala okubeera nti tukimalako. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, mpozi ekirala omuwandiisi waffe tumwogeddeko ye Sheikh waffe Muhammad Quraish Mazinga, nga bulijjo biidhinillahi tabaraka wa taala atukoledde omulimu ogw'amaanyi ennyo mu kutuwandiikira ebitabo bino ebyenzikiriza, era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasule musera. Wa barakallahu fiikum. Ebitabo bino ebimu muganda waffe abiwandiikira Yamani, oluusi nga ne Uganda taliiyo, okiwulidde bulungi, n'abiwandiika ne bibeera nga bituuka ku baddu ba Allah azza wa jalla mu ngeri ey'okubeera nti okusaasaanya enzikiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala oba enzikiriza y'eddiini yaffe, enzikiriza entuufu, mu ngeri ey'okubeera nti abaddu ba Allah azza wa jalla bayiga eddiini yaabwe, bategeera eddiini yaabwe, balongoose nga bakyalina kacyansa akalongoosa, batuuke mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala oboolyawo nga bawona. Okiwulidde bulungi ogw'ekitiibwa Allah azza wa jalla abayingiza eri essanyu lye. Okiwulidde bulungi eri essanyu lyabo, kwegamba mu ssanyu eritaliiko kkomo, eritaliiko kwegamba kutukawo. Wa barakallahu fiikum. Ate nga ffenna kyetwandyetaaze. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Ekitabo kyaffe kino ekyekitiibwa barakallahu fiikum kirina pages 58. Ekitabo kyaffe kino kirina pages 58. Ebitabo bino baddu Allah azza wa jalla okubiwandiika mu ngeri y'obufundafunda bwe butyo, mu ngeri yakwagazisa baddu ba Allah azza wa jalla okusoma n'okubanguyiriza, okubeera nti basoma bategeere eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga kisoboka bulungi nnyo okuwandiika pages 5, pages 1000, pages emmeka, naye olaba nti mpola mpola, katono katono. Okiwulidde bulungi, so nga ate ekinyusi okifunye bulungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kati empapula 58 tezikalubiriza muntu. Wallahi omuntu omujjumbiza obulungi, aleese nniyo bulungi, ayinza n'okikubako ekifuba, olutuula lumu lwatuddeawo n'akisoma n'akimalako. Naye nga tukubiriza biidhinillahi tabaraka wa ta'ala okubeera nti bw'ofuna ekitabo nga kino kisome, okikube wali, okiddemu, okikube wali, okiddemu omulundi nga gwakusatu, ojja kutegeera bulungi nnyo information erimu. Okiwulidde bulungi, era ojjagganyirwa nnyo mu kitabo. Ekitabo tokisoma mulundi gumu wa khalas ne biggwa.
Jali kyonna kisoma nakimaliriza. Omulundi ogumu waliwo byobeera totegedde, waliwo byobeera oba oliawo oluusi osomye obubi wahakaza. Kakati bw'okiddamu oyina ebirala by'otuukako nga ku mulundi ogusooka tewabituuseeko. Bw'okiddamu oyina ebirala era by'otuukako nga ku mulundi guli ate tewabituuseeko. Kugamba n'olaba ng'omugaso gubeera gw'amaanyi. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Bannange, njagala ate nzeko okwogera ku bukulu bw'ekitabo kino. Ekitabo kino kikubuuzizza ddala oli musiraamu, olw'ensonga nti bangi tugamba tuli basiraamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kyolina okukola kwe kubeera nti ofolowinga bulungi emisomo gyaffe gino gye tugenda okusomesa mu kitabo kino, ate mu ngeri y'emu nakyo kyennyini beera nakyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, okisome. Kakati ekyo ekibuuzo tokyanukula ffe, wabula kyeyanukula ggwe oba kiri wakati wo na wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ddala oli musiraamu. Obukulu bwakyo, Allahu akbar, munda mujjudde enzikiriza ennungi ennyo, munda mujjudde ebyokuyiga ebirungi ennyo. Omusiraamu byatateekeddwa kusubwa, omusiraamu byatateekeddwa kubeera nti tamanyi, okiwulidde bulungi oba tategeera. N'akamu n'akeddagala. Following ebisomo gyaffe, ekitabo beera nakyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, ogenda kutuuka ku birungi bingi nnyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, bingi nnyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, tugenze kunyanyula. Sheikh waffe yatandika n'ekigambo ekigamba nti bismillahir rahmanir rahim, era nga nkola y'abamanyi, so nga ate bajikupa ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwatu bwe yatandikanga ebiwandiiko bye ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. N'olwekyo atandise ne bismillahi rahmani rahim, atandise n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba ki Sheikh ow'ekitiibwa? Agamba nti amatenda amalungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, omutonzi, omufuzi, omukuumi era omugabirizi w'ebitonde byonna. Asoose kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'okumunywezaako amatendo, okiwulidde, amajjuvu, n'okumunywezaako amatendo amalungi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bannange tukitegeere nti amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oba ebitendo bya Allah azza wa jalla byonna sifaatu kamaalin, bitendo bijjuvu, temuli bukendeevu n'akamu n'akeddagala. Ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna sifatun ula, bitendo bya waggulu, temuli kitendo kya wansi, temuli kitendo kya bukendeevu n'akamu n'akeddagala. Ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna bya waggulu, byonna bijjuvu, okiwulidde, temuli bukendeevu n'akamu n'akeddagala. Kyatugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo amajjuvu era amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo omulezi w'ebitonde. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. N'olwekyo Sheikh atutegeeza nti Allah kigwategeeza oyo omutonzi, okiwulidde, amakulu ayina obutonzi yekka ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, eyeetongodde, eyeyawulidde n'ekitiibwa obutonzi, okiwulidde. Agamba omufuzi, amakulu omufuzi wa buli kimu kyonna, omufuzi wa buli kimu kyonna, akirinako amaanyi, akirinako sayitara, okiwulidde bulungi, yakifuga ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba omukuumi era omugabirizi w'ebitonde byonna, ebitonde byonna ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabirinako obukuumi, obukuumi bwabyo buli wuwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, era yabigabirira, yabirabirira ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla, yabibeezaawo byonna bye tumanyi ne bye tutamanyi, okiwulidde, bye tumanyi ne bye tutamanyi, byonna obukuumi bwabyo, byonna obulabirizi bwabyo, byonna okutondebwa kwabyo, byonna okufugibwa kwabyo kuli wa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa, nkakasa nti buli kitali ye kitonde kye. Agamba nkakasa nti buli kitali ye kitonde kye. Kakati ye Sheikh Allah tabaraka wa ta'ala yamusobozesa
kino nakitulaga nga ye akakasa nti buli kitali ye amakulu buli kitali Allah tabarak wa taala kitonde kye amakulu kitonde kya Allah tabarak wa taala ye Sheikh akakasiza bwatyo abanga aboluganda nange nkakasa nti buli kitali Allah tabarak wa taala kitonde kye owekitibwa Allah azza wa jalla gwatoyimiridde otya ku nsonga eyo naawe bwotyo bwokakasa munnange bwobanga si bwokakasa okiwulidde bulungi obanga tomanyi oli mu kufaafaganirwa tonnaba okiwulidde bulungi yangu amangu nnyo okakase ekyo kye tukakasizza barakallahu fiikum kubanga lyekkubo ery'okuwona kubanga bwe buluŋŋamu kubanga kwe kwesiima kubanga bwe busiraamu wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum gwakakasa bwotyo nga bwe tukakasa oli ku mulamwa wa barakallahu fiikum yongera kwetegereza ebiddako biidhnillahi tabaraka wa taala agamba ye yakitandikawo yakirinako obufuzi obw'okuntikko yakirinako okumanya okujjuvu yakigabirira yakiteekerateekera era yakivunaanyizibwako kugamba yakiteekerateekera era yavunaanyizibwa ku mbeera zaakyo zonna ennungi n'embi wetegereza bulungi ebigambo bino barakallahu fiikum eno nzikiriza tuli mu rububiya wano okiwulidde bulungi kaifa tu'minu birububiyati llah subhanahu wa ta'ala okkiriza otya obulezi bwa Allah azza wa jalla naam tuli mu rububiya wano kaifa tuwahhidu llah subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi oyawula otya Allah azza wa jalla mu bulezi bwe okiwulidde bulungi uligiza Sheikh yagamba ye yakitandikawo amakulu buli kimu kyonna ekitali Allah tabarak wa taala omutonzi wakyo eyakitandikawo ye Allah tabarak wa taala agamba nti yakirinako obufuzi obw'okuntikko ekyo kyekitibwa al-mulk okiwulidde bulungi kiri kiyitibwa al-khalq kino kiyitibwa al-mulku okiwulidde obuyinza obufuzi obw'okuntikko okiwulidde bulungi agamba yakirinako okumanya okujjuvu kyatondebwa kitya kiwangaala kitya obulamu bwakyo butambula butya kirabirirwa kitya okiwulidde bulungi ajaali yakyo bw'eba etuuse mu ebyo ebiriko ajaali ebeera etya enaatuuka ddi wahakaza kigenda kufuuka kitya oluvannyuma wahakaza barakallahu fiikum nolwekyo yakirinako okumanya okujjuvu agamba yakigabirira obugabirizi bwakyo buli wa Allah tabaraka wa taala kubanga yakitonda yennyini kyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba yakiteekerateekera byonna bikikwatako okiwulidde bulungi byonna ebyokukitambuza ebyokukibeezaawo n'embeera ez'enjawulo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yakiteekerateekera agamba era yavunaanyizibwa ku mbeera zaakyo zonna ennungi n'embi okiwulidde bulungi ennungi ezikituukako embi ezikituukako owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yavunaanyizibwa ku mbeera zaakyo zonna agamba owekitiibwa sheekhe waffe hafidhahu llahu ta'ala nti ku nsonga y'obutonzi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil mu suratu Zumar aya yankaga mubiri agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala Allah agamba nti Allah ye mutonzi wa buli kimu era buli kintu kyonna ye mukuumi waakyo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi eyo Qur'an bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala naam agamba Sheikh owekitiibwa nti ku nsonga y'obufuzi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lillahi mulku samawati wal ard wama fihinna lillahi mulku samawati wal ard wama fihinna okiwulidde mu suratu al-Maida aya ya namba 12 agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti Allah ye mufuzi w'eggulu n'ensi n'ebyo byonna ebibirimu Allah tabaraka wa ta'ala ye mufuzi owokuntiko ye mufuzi w'eggulu n'ensi yalina obufuzi obujjuvu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala
okiwulidde sebyo byokka wabula n'ebyo byonna ebibirimu okiwulidde bulungi n'ebyo byonna ebibirimu okiwulidde min makhluqatihi alhaila okiwulidde mu bitonde bye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebiwagguufu ebinene okiwulidde mu bitonde bye ebitono ebirabwako mu bitonde bye ebitalabwako okiwulidde bulungi ebitalabwako mimma na'lam bwebyo bye tumanyi wama la na'lam ne bye tutamanyi byonna bitonde bya Allah tabaraka wa taala era yabirinako obuyinza yabirinako obufuzi kwegamba obujjuvu okiwulidde bulungi obujjuvu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba Sheikh w'ekitiibwa nti ku nsonga y'okukyusakyusa embeera z'ebitonde yagamba Allah tabaraka wa taala nti waman yudabbiru l-amra ani akyusakyusa embeera okiwulidde bulungi ani akyusakyusa embeera amakulu embeera z'ebitonde okiwulidde bulungi oba embeera wonna ani azikyusakyusa fasayaquluna Allah bajja gamba nti Allah tabaraka wa taala bajja kukwanukula nti Allah tabaraka wa taala eyo nno aya barakallahu fikum eri mu suratu Yunus aya ya namba 31 suratu Yunus aya ya namba 31 naye ngeri mu ntandikwa yaayo yagamba Allah tabaraka wa taala nti qul man yarzuqukum minas samai wal ard babuuze ani abagabirira okuva mu ggulu ne mu nsi okiwulidde bulungi oba okuva waggulu ne wansi ani abagabirira okiwulidde bulungi waggulu n'atonyesa enkuba okiwulidde bulungi ng'eyo ate wansi ku nsi ebimera ne bimera ne mufuna riziki ne mulya ne mukola mutya amma yamliku sam'a wal absara ebyo ani abifuga okuwulira okulaba okiwulidde waman yukhriju lhayya min almayit ani ajja ekiramu n'akijja mu kifu kintu kibadde kifu oba tekibaddeewo okiwulira kibaddeawo bwekityo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala najjamu ekiramu waman yukhriju lmayita min alhayyi ani ajja ekifu n'akijja mu kiramu okiwulidde kibadde kiramu owekitiibwa Allah subhanahu wa taala n'akifuula ekifudde oba n'ajjamu ekifu waman yudabbiru l-amr ani akyusakyusa embeera ani ategeka buli kimu fasayaquluna Allah bajja kwanukula nga bagamba bajja kugamba oba bajja kugambira ddala nti Allah ebyo yabirinako obuyinza ebyo yabikola faqul afala tattaqun kati babuuze abange temutya Allah subhanahu wa ta'ala bumukakasa nti yabikola ate lwaki musinza ebirala ebitali ye ate lwaki muwaganyala ku mateeka go w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu aya endala Allah tabaraka wa taala yagamba nti inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa ala al-arshi yudabbiru al-amra ateekateeka ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ategeka okiwulidde bulungi akyusakyusa embeera nga bw'abeera ayagadde ma min shafi'in illa min ba'di idhnih dhalikum allahu rabbukum fa'buduhu oyo nno ye mulezi wammwe akola ebyo ye mulezi wammwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mumusinze okiwulidde mumusinze kiragiro afala tadhakkarun temufumitiriza temutuulaawo ne mulowooza ne mufunamu ebyokuyiga ne mufumitiriza okiwulidde bulungi ne mwebuulirira Allahu akbar tululira mu aya endala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala yatugamba nti Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha yasitula amagulu 7 okiwulidde nga tegaliko mpagi yonna egawaniridde eri awo nti tugiraba nti yiye egawaniridde oyo si wakitiibwa nnyo okiwulidde bulungi oyo si mukenkufu nnyo oyo si wakitalo nnyo bannange agamba nti thumma stawa ala al-arsh wa sakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma n'agamba nti yudabbiru al-amra Allah tabaraka wa taala akyusakyusa embeera ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla ategeka byategese byonna yufassilu al-ayat atema amateeka nga gano okiwulidde n'agannyonnyola abaddu ba Allah tabaraka wa taala la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun ng'ebyo bwe munaabitegeera bulungi ne mubikolerako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala okumusisinkana ekyo mujja kikakasa okiwulidde bulungi mujja kakasa okusinkana Allah tabaraka wa taala oluvannyuma mubeere nga mwesiima
mu suratul Ra'd aya ya 2 Allah tabarak wa ta'ala nagamba mu aya endala yudabbiru al-amra mu suratul Sajda eyokutano yudabbiru al-amra Allah subhanahu wa ta'ala achusa chusembera ategeke embeera nga bw'aba yagadde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala minas samaa'i ilal ardi minas samaa'i ilal ardi okiwulidde bulungi okuva waggulu okudda wansi okiwulidde bulungi ebintu bitambule nga bw'abyagala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ebintu bikyuke nga bw'abyagala thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allahu akbar. Tululira ayati gezo kyezagaddemu okusingira ddala ezo zongeddeko bwongezi. Allah nakati sheekhe waffe yaleeta aya eri mu surati Yunus 31 gye yaleetera ku nsonga eyo. Barakallahu fikum, kwe kwongerezaako ayati ezifaanaganako ngezo. Weetegereze bulungi embeera eno baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, agamba sheekhe ow'ekitiibwa nti obutonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, obufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okuteekerateekera ebitonde bye wamu n'okubigabirira. Kankaddemu wano, obutonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, obufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okuteekerateekera ebitonde bye wamu n'okubigabirira ye tawhidi ayitibwa rububiyya, era bwe bulezi bwe eri ebitonde bye bwe bulezi bwe eri ebitonde bye bwe tumutongoleza. Okiwulidde bulungi? Sheekh akulaga ebintu bino bisatu. Ebintu bino bisatu bye bikamanda mu rububiyya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ebintu bino bisatu bye bikontrolinga rububiyya wa Allah azza wa jalla, bye bikolwa ebyamaanyi mu rububiyya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tetutegeeza nti ebikolwa ebirala binafu, wabula kyetutegeeza nti ebikolwa ebisigadde byonna mu bikolwa bya Allah tabaraka wa ta'ala ebingi okukamala byonna biyingira mu bino ebisatu. Byonna biyingira mu bino ebisatu. Ekisooka obutonzi, al-khalqu okutonda. Ekyokubiri al-mulku obufuzi obw'okuntiko, obufuzi obujjuvu. Ekyokusatu atadbir okukyusakyusa embeera, okukyusakyusa embeera oba okutegeka. Barakallahu fikum. Kati sheekhe kyakugambye nti oyo yayitibwa tawhidur rububiyya. Okiwulidde bulungi? Tawhidur rububiyya ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi. Okiwulidde? Ifradullahi azza wa jalla fi rububiyyatihi, okwawula Allah mu bulezi bwe, okwawula Allah mu bikolwa bye, oba okwawula Allah azza wa jalla n'ebikolwa bye amakulu nga tufuriduhu azza wa jalla biha, omwawula Allah tabaraka wa ta'ala nabyo byabikola yekka. Ta'taqidu okakasa, ta'taqidu okakasa i'tiqadan jaziman, okakasa okuli guruguru, okakasa okunywevu, okakasa okwamaanyi, okakasa okutaliimu. Sheekhe waffe Maziga kyatera okuyita oluwewowewo. Okiwulidde bulungi? Oluwewowewo. Wabula okakasa okunywevu okwamaanyi nti ebyo byonna abikola ye Allah tabaraka wa ta'ala. Ebyo byonna byeyawulidde ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla yekka, talina kiyambi mu byo. Okiwulidde bulungi? N'akamu n'akeddagala. Tewaliwo kitonde kyonna kibirinako obusobozi, kibirinako obusobozi. Nolwekyagamba era bwe bufuzi bwe eri ebitonde bye, era bwe bulezi bwe eri ebitonde bye bwe tumutongoleza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe bulezi bwa Allah azza wa jalla obwo. Okiwulidde bulungi? Bwe bulezi bwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Agamba nti era bwe bulezi bwe, era bwe bulezi bwe tumwebaliza ne tumutenda nabwo. Era bwe bulezi bwe tumwebaliza nga tumwebaza ng'abakkiriza abamutegeera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? Ate ne tumutenda nabwo, n'atendebwa nabwo, n'asuutibwa nabwo. Okiwulidde? Agamba ne tumusuuta nabwo buli lunaku mu swala zaffe nga tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, suratul Fatiha.
okyolidde alhamdulillahi rabbil alamin ne musuwari endala wa barakallahu fikum bitegeeza ki ebyo amatendo gonna amalungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde okyolidde bulungi ebitonde byonna omulezi wabyo Allah tabaraka wa ta'ala nolwekyo bwe bulezi bwe bwe bufuzi bwe okyolidde bwe tumutenda nabwo ge matendo amajjuvu ge tumutenda nago owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okyolidde owekitiibwa Allah azza wa jalla buli lunaku mu suratul fatiha mu swala zaffe okyolidde bulungi nga tugamba tutya alhamdulillahi rabbil alamin amatenda amajjuvu era amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum omulundi oguddako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kukwatagana n'omutwe oguyitibwa osinzaani okiwulidde bulungi omulundi oguddako insha allahu ta'ala olwayo tubadde kwanjula biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tusaba Allah azza wa jalla tugase nakwo omulundi oguddako insha Allah tugenda kukwatagana n'omutwe ogugamba osinzaani olwo nga tuyingirira ddala mu kinyusi mwennyini tusensera ekitabo kyaffe tusensera omusomo gwaffe ogugamba gutya ddala ddala oli musiraamu بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ekitabo kino badduba Allah tabaraka wa ta'ala mukigule tuberenga tutambula bulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala waleme kubaawo yeekwasa ng'ate nze nasigalira. Assalamu alaikum.